kabaka w'ebisiyaga mu Uganda Robert Kayanja Lubaga Miracle Center oba mwetuge ni gavumenti yaffe yimiriddewo ku bisiyaga eriwa yaffe sitamale wena kokonyeko ebyo no biyisemu nga osomozebwa lwakulemera kulwanyisa bisiyaga n'obufa babompa emulago nga nkola community service ya Kayanja Sabasiyazi kabaka w'obubina atasibazi kweyanga ngadda mu bubina bw'abaana era singa mu 70 yali mukwano gwe twali tumumaze ne munange simolo male bagamba nti akusinga akubya gwoli nabo ye wa mundu nze byange bigambo olutalo luno olutandika Pastor Male nani kyasome Chambo College School that was 1977 twali tusoma n'abaana naye nga abaana Father Mackey abaweerera Father Mackey yali chaplain we Chambogo naye nga tufuna rumors ti abaana abo abali ebisiyaga era twalinanga abaana ng'ajja n'akabina konna kazimbye ataddemu zino nappi omulembe guno muyinza obutamanya nappi ezifaanana ettawulo ze baasibanga abaana naye nga nabo bazeesiba nzijukira waliwo omwo linnya sijjaddi naye yajjanga yenna omulaba locomotion nzibwa alumwa kanaatuganze nkaga kati ye nkaga by that time nali muto kubanga 77 nalina emyaka 15 1977 nalina emyaka 15 kati nga bw'oyogera paka bisiyaga naye babikola batya who's doing it nenga abaana obalaba bali n'omulaba omwana ng'atambula naye ng'enswera zimuwunyako anti ano sphincter muscle zaata kuko amuyita mu buyisi naye nga sibitegeera mu 98 nfuna omukisa traveling to Singapore okusoma advanced Christian leadership bwemandi eyo ne batugamba twagala mugende mulambuleko and it was a Sunday fe guide waffe yatutwala mu kabuga bakayita Chinatown e Singapore and okulaba omusajja ejja aparking emmotoka munnajja naye aparking eyiye onajja omwataddeko bu earrings mulala ayambadde obukooti obw'abakyala akandi akati oyo ye mukyala wuli abo basiyazi ngate bombi basajja tuba tuli awo nga n'abakazi bafutuka mu brother akamu kalinga akasajja naye ng'ate kakazi n'omulala aga n'abo nabo basiyazi twatunulira ekintu it shocked me what is happening tuba no tukyali eyo ne wajja olukuŋŋaana lwe Lambeth muli mitala wa mayanja Singapore Lambeth conference ya Church of Uganda Church of England BBC nefulumya amawulire nti Anglican Church baleese ekiteeso bakkiriza abasiyazi mu bwawule era babagire babakakase naye ba bishops kuba primates ntuza balinga mbitano munsi yonna about 110 be bakiwagira abalala ne bakigoba so 98 Anglican Church worldwide jibayita Anglican Communion eremererwa okuyisa ebisiyaga bwerera okubiribiisa mu 2 mbandi wano Senyonjo Bishop wa Church of Uganda ogenda n'otunulira abantu yagenda n'asoma sexuality n'asiriwala n'atandika okujoboja ti ebisiyaga si bibi n'abasiyazi bazaalibwa ani ayogera ebyo Bishop Senyonjo Christopher olatandisa ekibiina kye bakiyita Integrity Uganda ng'omulimu gwakyo kulaba nti abasiyazi bali ebisiyaga kati gwe bw'ogenda nga bakulidde nga Bishop akugamba nti tofaayo bwaba akulidde n'omukyala first time okwegatta n'omusajja asobola okuyulika n'omusayi ne gujja ne bwe kiba nti akabina baakayuziza tofaayo kajja kutereera toloopa 2 Bishop Senyonjo Christopher avaayo
kugambye alina ebibiina mwali kisooka Integrity Uganda naye ate alina n'ekirala St Paul Peace and Reconciliation Center era okwo kwabadde afunira ssente okuva mu State Department mu America n'amakanisa amalala agamuwa ssente atambuza enjiri y'ebisiyaga bw'avaayo n'agamba nti abasiyazi nabo bantu twetaaga obbagira kaakati yali mu kiseera ekyo yawummula mu West Buganda nga yaritayaringa naye nga Namirembe Diocese n'amadayosisi ez'amalala gatera omuyita agayambeko kati waliwo okuteekako emikono waliwo okubatiza n'ebirala programs nyingi naye bwe yavaayo program ezitagwa mu bufu bwa bisiyaga nga tezigwa mu bisiyaga ozuzibwa church yes kakati mpozi Ssenyonyi yali alidde obutwa bw'ebisiyaga nga abumatidde too corrupted kati ate nga jjukira luli yafunanga sente mu bishop ngaddira abantu n'abamanipulate nga ne bamuwa sente Ssenyonyi yagaba n'obwarabbi ng'abuwa Mulondo rabbi Mulondo bamujjukira yamuwa obwarabbi rabbi ana kati ne bano nabo balaba abagagga ti gwe singa oli mugagga nnyo bayizo tuwe ekitiibwa era kibula kati abagagga abamu makanisa babawo ebitiibwa nti rabbi naye male pastor ekyo bakityo kigira ino musajja bamuwadde bwa rabbi kubanga alina ki sente ne Mulondo bamuwa obwa rabbi Mulondo yali nanyini East African General Insurance era nga abeera wali Mbalwa ng'ogenda Embalwa akati avudde wali wabadde ayoola sente kati azze wano akwataganye n'abasiyazi jjukire Lambeth yaliyo lwe baleeta ekiteeso ebisiyaga nekigaana okuyitawo kati wano church yatula mu kiseera ekyo ndoza Nkoyo yali Archbishop ne batuuza ne bamugamba tojja kuddamu kukola naye wadde baamugaana okukola yasigala akyagenda ku St Andrews ebukoto kuba tebaamugoba mu kkanisa n'aperereza abavubuka n'abayingiza ebisiyaga era omu ku bavubuka abaagwa mu mikono gye ng'ate yayita mu katono gwe batta ye Paul Kagaba ne balukana bakola ekibiina ne bakiregisteringa ne batandika okutambuza enjiri y'ebisiyaga mu Africa nawa babeera ku nnyonyi dola bazifuna naye nga tebafuna dola ndi bagagga nnyo ne bakola proposal tikatwetaaga dola emitwalo 10 okutalaga tukole semina ngeza abazungu bazibawa twetaaga 5 nga bazibawa bwe nfuna that concern nzijukira ebyali ekyambogo binalabe Singapore by the way kyesibabulidde tiwankomawo okuva e Singapore natandika okwogera ku bisiyaga ng'obivumirira mbagamba bana abasajja bebaka ne basajja banaabwe n'abakazi abantu nga bagamba mala alabika aliko ekikyamu ku mutwe yeetaaga kkebera era lumu natambulanga nnyo mu makanisa kyakyoviga nabaga naye mala ategeera bulungi oyo alabika omutwe gwatabuka kirabika baamukosa nnyo banne be yali nabo omutwe ne gukola ki ne gutabuka nga they couldn't comprehend what I was talking about. Nali sinoonya sente, nali sinoonya tutumu, naye nali nnoonya okuyamba abaana nga nzijukira ebyali ekyambogo. Actually mu 80s twafuna challenge twali tukyasoma ne wabulukayo ebisiyaga by'e Kasasa. Kasasa SS ate nga muzungu yabikola n'abiyigiriza abayizi. Kyova olaba ne Faaza Musaala agamba nti naye ebisiyaga yabiyigira Kasasa ku myaka 16 father yabimuli. Faaza Musaala Father munne ati yeli asoma Kasasa. Kati father namuli ebisiyaga. Alex mukulu omumanyi yanyumiza ekyali Kasasa n'ebisiyaga ojja omufuneko olabe. Pastor Male yasuma tuka alize njugira mazima. Pastor Male Moses Solomon mazima am open. Sina kyenkwega. Now mubiri esatu ne bajja batongoza Jane Robinson mu America, New Hampshire. Ne bamuwa bishop Anglican Church ne yabika. Balibaga fe tujja kuvaamu ne tujja kuvaamu kati bagenda okwogera ntujja nze nkoze study ku Anglican Church ebisiyaga biri muri. Actually as long as Church of Uganda ekyali mu Anglican Communion teri hope kubanga waliwo n'abaawula bavuddewo ne bagenda ne baba training. Era mu 23 Ssenyonjo teyavaayo yekka, yavaayo ne Kasire Reverend gwe baali bawadde obwa chaplain e Buddo King's College. Era n'atigomya abaana mbisiyaga. Sekade yamugyayo lutali luno
ng'emi omuzaago size mu ssomo. Ebuddo 2 emeka 2 3 oba mujjukira skande eyaliwo eya Rochelle mu Gibla. Gibla yaliko ne Pastor Kayiwa yamuwandikako stories afuluma mu Monitor. Stories zatandika ndo za March. Kati then nange ne ndyoka nkola rebuttal nga Kayiwa avudde. Bwe njikola ne banoonya National Fellowship. Nti tubadde twagala olina obujulizi nti mbulina ku bintu byakayiwa nti akati bwe nvaayo ndaba Kayiwa aleese enjala omukazi bamuvuma mu Katuliki simanyi bakatuliki bamusindika tteka naye nti ekkanisa gye mmanyi ng'erimu obufere ate mugamba nti ddiini ndala yebaguze. Nengenda nenonya Pastor Kibuuka. Pastor Kibuuka John abeera Kawempe Mbogo. Yali nfanfe wa Kayiwa ne baawukana era yafuna ebizibu bingi naye ate najja abeera mukwano gwa Pastor Isaac Kachobe Kiweweesi. Yali amanyi nti asembezza muntu. Bwe ngenda okwogera ne Kibuuka jjaawo obujulizi Kayiwa n'agamba tebalina kye bajja kukola ku Kiweweesi, tebalina kye basobola kukola Kayiwa ti oba Kiweweesi yali omwana wange ebisiyaga Teri. Bwe twatuula ku Victory Church Ndeeba ngenda okulaba nga Kiweweesi waali nengamba tekisoboka omusajja yali omwana wange ebisiyaga ate okutuula wano agamba toyogera kati kwe kusalawo tuleme kuweebula kanisa tukole list. Bw'oba omanyi omusumba ali ebisiyaga muleete naye tuwandiike kyama tebalyoka batandika. Omanyi yakwata ekisooka kabaka w'ebisiyaga mu Uganda Robert Kayanja Lubaga Miracle Center. Oba mwetuge. Owokubiri Dr. Hando Leslie Bisiyaga yayo wa Abundant Life Faith Center. Actually ngendo kinoonya ekyajja Janet Museveni ne family ye mu Abundant Life Faith Center. Pastor Dr. Hando Leslie yali abaana ebanja ebisiyaga report nezimutuukako. Naye omanyi waliwo challenge nti numbers nabo bazaagala. Omusajja wielding up power. Abantu bali ready ku believing nti omusumba waabwe ali ebisiyaga. Bagamba bamuwalana. Janet just withdrew. Ne badda mwagala kuzanya disclaimer. Nze Moses Solomon mali nze njogera bano batitizi. Mukamba bulide temujja kulwana ntalo nga muli batitizi ate kuba disclaimer. For what? Bajje bankwata obannimba. Chovola media munkoze bubi nnyo tetulina bantu basiru nga bali mu media. Yogera Pastor Male. Yogera. Akati Mukyala Museveni ekimujja kwa Abundant Life Center. Bisiyaga bya Dr. Leslie. Nayingire wa Kayanja ali articulate. Era bamukolako omukwano. Ekimujje wa Kayanja nabo batandike ekkanisa bisiyaga bya Robert Kayanja. Pastor. Nyono kubanga abasajja bano baali bakoze bekutte wali kati nga ne Museveni ate bwe nakijjayo ate bajjaga ndi atabadde nange ate ki ate n'ekirala bafuna connection ne baleeta ebisiyaga. Kat today ne government yaffe yimiriddewo ku bisiyaga eriwa eyaffe government yaffe. Lwaki ogamba nti byayimiriddeko? Mu 2017 bajeti ya Uganda yaliko ebiseereza emabega bya buwumbi 3 wa sente za Uganda nga bamama wali mudwalire e Kawempe bazaala ne basula ku sementi ni abasiyezi baba obuwumbi 3 obuwumbi 3 bagule ebiseereza emabega 2018-19 ne baba okadde bwa $8. Pastor Male ngebe biri mu budget ya Uganda? Budget ya Uganda Sabwe baddeyo ne babasiriwaza ne babawuddisa asemanyi tetwagala bisiyaga asemanyi tetwagala ki bano bakola political statements they play to the gallery. What do people want to hear? Tebagala bisiyaga tukoze tutya yate sente tuza nina musanjo wa atula ku kitongole bakire CCM ndoza CCM kyekikola approvals eza sente ez'ebitongole ebyo kugaye 2018-19 baba obuwumbi 28 n'ekitundu
bagule ebiseereza emabega bali bakamuwakomeko okulwana olutalo 0 kyebankoledde kwe kumpa wabira ne banframinga ne bantwala mu kooti nti mpayiriza Kayanja nti ali ebisiyaga nembeera condemned nembeera convicted nenkola community service nensasula bakubuza obujulizi ku byo obubawa nensasula ne fine owakakadde nensigala nga akola community service nenga nti kale bulikya. So politics kintu kirala nnyo era programu ya mwene yapa kivala nze nakyawe ebyobufuzi nina kembadde njagala okubuuza Pastor Kabuze bwe bakutwala mu mbuga z'amateeka nga bakuvunaana okwogera ensonga ezifaanana ku bwezityo Nkayanja ali ebisiyaga Nkayanja ali ebisiyaga Pastor Kayanja yes omusango ne gukusinga omusango okay mugamba nti gwansinga yes omusango ne gukusinga tekaali kabonera akalaga nti tewalina bujulizi ku kyo okujjawo nga muli basiru temutegeera era omusiru bwatyo bwalowooza niyo omugezi kanku analysis batwala mu kooti kyenjagala erinnya lyange lirisooka Pastor Male Sempa naddako Pastor Kyaze naddako Pastor Kaira naddako Deborah Anita naddako ne David Mukalazo omwana eyaloopa ndi naye bamuli ebisiyaga polisi ne Salone gatejja kunoonyereza ne bamusaba mubawe nga bali bwe baali bakute ne bakyusa statements n'enganda ne basalawo bamufuula omuwawaabirwa naffe omwana twako nalaba injustice eri mugundi yaffe miscarriage of justice kuba tebatukkiriza kwewozaako baleeta buli kakodi konna omulamuzi Bolole yagamba nti tuganye okwewozaako n'olwekyo tukole submission asala omusango ne tuga totukkiriza kwewozaako ate submission tuzikolera ki ekitegeeza wasalawo ddo tusiba kukola byoyagala abaana bajjanga nga tewali mwana ajja mu kooti kutuwaako bujulizi nga tasasuddwa sente ate nga bazimuwera mu ofiisi ya prosecutor asaba wali ku Buganda Road Court. Ani azibawa? Pastor Kayanja. Pastor nze sigenda genda mu kooti kuwolereza wandi okimanyi ojja ngo mpadde sente zange nga sente lawyer wa Kayanja azireta nga baba wa abana bamala okumenya statements then eventually ba recording videos sonna zisaturating njagala nze Johnson Matovu njagala okwetondera mchala Museveni Bahati Pastor Male Pastor Sempa omulamuzi wekesa ekitufu kirindi Pastor Kayanja yandi ebisiyaga yandira mugulu mofi wagulu office nandira ne muya wansi pulira n'obulumi nga ngenda okukola pupu video nzirina Robinson Matovu yandi ebisiyaga kuba nali nonya sente z'amaamu omusajja oyo yandi anani amazima agati sisobola nakulabirira mwana wange na mukyala wange yandi ebisiyaga nakiti nezikwata nenziweereza Kayihura nenzimutwalira nemugamba reinvestigate okay wadde baleeta obujulizi ne bakola ki we are said to be convicted naye investigate kesi eyo yalimu kidnaps eziwera 7 ngani akidnapinga polisi yekubanye ne Kayanja abali bakuma Kayanja polisi nga PGB tekolera ku matega gwe obongo obukola yensonga lwasinze kumala buddewa polisi ekulirwa Kayihura yekubana ne Kayanja ne batandika okukidnappinga abaana nga babateeka ku kamera bagambe nti waliwo abasajja abatukidnappinga omu muwanvu nnyo bwati yeewetamu oyo ye Pastor Kyaze omulala alinga omuyindi ye Pastor Semba omulala alina envi mutonotono oyo ye Pastor Male nempandikula haikera ne mugasebo abaana mu description yabwe ba describinga ba kidnappers lwaki temubakwata ng'ate bagamba simanyi bakwata Omweritrean banunulo Omweritrean nesebo ne bakwata ani ajulira nti omuntu yabadde kidnapped Judith Nabakoba eyali omwogezi wa polisi kati ye minister mumuyita honorable nze nkayita Kawala omuntu bwabulwamu amagezi n'obikkirira omusiyazi abotola obubina bw'abaana kale noga nti ate tulwanyisa ebisiyaga tewali kirumanga singa ebisiyaga byali biyise mu bantu abatali bannaddiini would have been easy to fight naye bwe kiba nti biyingidde nga biyise through religion kubanga ne bafather abasooka okujja okulya ebisiyaga ba monks abalayira obutawasa wane waffe kati amasomero bagataddeko akazito
naye nga bambi sigegama manufacturing aba victims sigegama si ensibuko yakyo eva wala kati amasomero ate amakyaki